tuli ne Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine President wano mu ggwanga la America USA Massachusetts tuli ku radio Uganda Boston ayogera ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Olwaliro ebigambo bye bya bukambwe bya busagwa kubanga tasalekako musale atabukidde Abamerika agamba nedda ekimala kimala lwaki muwaamu Museveni ensimbi okuzikozesa ate okutta okutulugunya n'okukola ebikolobero ku bannayuganda. Agamba no more funding Museveni, no more funding General Museveni. Akalambidde agamba kyakola kintu nakimu kiweebwa Museveni ensimbi bw'ayagala Museveni obwavu bumulume bumulemese gavumenti egwe era yeewaanye nti omulimu gwe yakola matendo kubanga olwaliro wowulirira bino nti mwami Museveni gavumenti y'enjavu talina nsimbi era abantu bangi tebalina musaala gubasasulwa olw'okuba tetalina nsimbi za kudiibuuda nti ensimbi azimalidde mu abo abawagizi ba Kyagulanyi ng'abagula asanyuse bannansimbu n'abadde wagera Kyagulanyi kati nabo banmpagira banjagala ate nga byonna byoya byanswa kiwaanyi. Kati n'agamba nti ensimbi mwami Museveni zimuweddeko tatalina wadde Simoni ali awo agakaba gakomba kati ayagala ayongera okunywereza ddala abazungu abalangire obunanfuusi baleme okuddamu okuwola mwami Museveni ensimbi era yeewaanye nti guno omwaka yalaba tegujja kuggwako mwami Museveni gavumenti ye bajja kuba bamaze okugwa ennume y'ekigo ate alayirenga pulezidenti wa Uganda ow'ekkumi era bannayuganda bafune ku ssanyu n'ekitiibwa beyagalire mu nsi yaabwe. Agamba Uganda yafa era nga mwami Museveni ye yatta ensi Uganda nti kati Kyagulanyi tayinza kulaba Uganda ng'efa eggwawo ye n'asirika busirisi ti agenda kulemezaamu agenda kubeerezaamu paka nga gavumenti ya Museveni egudde ennume y'ekigo ate ye alayirenga pulezidenti wa kuno olwo bannayuganda ate bayagaleko mu nsi yaabwe. Kale tuli wano mu ggwanga la USA Massachusetts ku radio Uganda Boston nkusaba onneegatteko tugende Boston tulabe ebigambo bya Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine byasuubiza bannayuganda nti nno very very soon Uganda egenda kubanga eteredde ng'efunye president omujja. Yeah, definitely. Aba diaspora bayagalanga nnyo tugende on ground tutuuke mu bantu. Kyagenda mu maaso newankubadde ebimu tubikola openly ebirala tubikola clandestinely nga bw'omanyi nti tudiringana nakyemalira. Challenge gye twali tusinze okufuna emyaka ebiri egiyise okuva okulonda okwaggwa kwekwetemaatemamu. Ndi musanyufu okutegeeza abatubuliriza tekwetemaatemamu okwo tulabika tukulinyidde ddala ku nfeete. Tubadde able okureunitinga teams zaffe kuba agali awamu gegaluma ennyama. Manyi nti obudde bungi amaanyi mangi ne resources nyingi zali invested okutemaatemamu team naye ndi musanyufu ti teams zaffe bannayuganda baffe bagenze babisukuma lumako ebyo mu ndowooza ne balabira ddala nti ekisinga obukulu tetusobola kuwangula nga twetemyetemye agali awamu gegaluma ennyama wadde amawulire tekikokya mutima. Kiki ekivaako okwerumaaluma naddala mu diaspora nandisubire nti byandibadde Uganda twandibadde nga tuli obusonga bungi nnyo naye njagala nnyo okufokasinga ku bitugatta okusinga ku bitwawula. Engeri okwerumaaluma gye tulabika ng'abakulinnye ku nfeete ng'abakuwangudde njagala nnyo okufokasinga ku unification biki ebisinga okutugatta. Ate nzikiriza ekibuuzo kyo kikyuse nkijje ku bitwawula kize ku bitugatta. Ebisinga okutugatta kwe kumanya kyoba oli mugaga oba oli mwavu oba oli musiraamu oba oli mukatuliki oba oli atheist oba oli muganda oba oli muteeso oba oli munyankole oba oli mukyoli fenna pain eryemu. Ekitugatta ye pain gye tulina n'essuubi lye tulina ffenna awamu erya Uganda empya. Manyi nti bannaffe bangi baali disappointed abalala baali frustrated abamu baali bamaze n'okusiba engugu nga badda Uganda. Omusajja n'atunyagulula naye era mbagamba engugu ezo temuzisumulula muziteeke ku mulyango anytime now bajja bagamba nti tudda waffe Uganda. Okyogeredde wano? Nkyogeredde wano ku radio Uganda Boston. Eddakiika ziizo ziri 40 weewaawo okyogeredde taata? Nkyogedde wano eddakiika 40 eziyise ku ssaawa 4:40 olunaku lujja kuba bwe ruti nga Museveni agudde nga n'ekitabani kye temumanyi nyina gye kibulidde
bagambe nti bannange tudda Uganda era nja bagamba saabagamba nga tuli e Boston mujja kuŋŋamba watugamba. Okay. Togere ku mpozi membership ya NUP mu diaspora. Waliwo tumanye ebibiina ebisinga biba ne membership cards. Lifetime member bani cards no weziri. Cards weziri ekino ekibuuzo Marvin leader waffe wano yandibadde akyanukula oba muganda wange Dr. Kauma yandibadde akyanukula naye nja bagamba nti ebyo byonna bibeera answered wano cards weziri n'ebirala naye nanjagala kikatiriza nti kaadi ya NUP yokka temala. In fact ne bwoba tolina kaadi ya NUP kirungi okubeera nga tuli mu entity emu, kirungi okuba nga tutambulira wamu kuba leader waffe okuva twafuuka organizing a political party kati leader waffe Kauma okuva muganda waffe Amani ayina byonna ekisanja kyewe kyaggwako naye ekyensinga okwagala okupreachinga kwe kumanya omulamwa oba oli wa NUP oba toli, oba oli active political participant oba oli inactive, oba weekolera gijo eyo, oba oli radio presenter munamawulire nga gwe wano, oba oli mukubi wa ndongo, oba okola ki, fenna kitukwatako. Nze nali musajja artist abalala bannamawulire abalala bakola byabwe naye kitugatta ye Uganda yaffe. Ekitugatta kwe kuba nti kati saawa zino tuli ku buwaŋŋanguse, tuli ku ggwanga tosobola keera ku makya n'ofuuka mu America ne bakuwa passport yaabwe. Ekikulaga kiri kimu nti bw'ofa bakuzayo waffe kyadolo. So tulina okumakinga sure naddala ffe abakyalimu embavu tumakinga sure tukolera obukadde bwaffe. Togenda kwagala kaddiira kuno muganda wange mu myaka gyo 6 7 8 ojja kwagala okudde waka, oyagala okudde waka ng'ovugira ku nguudo ennungi, oyagala okudde waka ng'abaana bo bakuŋŋaana bwe tunaaba tulwadde nga abaana bo bakuŋŋaana ne bakulwazaako ewaka. Ebyo bitulwanyisa tubeere mu nsi nga yeeyagaza wano mu America. Ne bw'obeera mwavu otya obwavu bwo bukoma mu nnyumba yo, naye bw'ofuluma obeera as rich as Bill Gates, obeera as rich as any American kuba enguudo ziba zizo, public parks ziba zizo, ofuna equal protection from the police, ofuna equal service from the council. Naye waffe Uganda ne bw'oba mugagga otya obugagga bwo bukoma mu nnyumba yo, bw'ofuluma obeera bw'ofuluma obeera as poor as the poorest Ugandan. Enguudo embi, insecurity, obukyafu bwonna na biki byonna byonna ebikyagenda bikyusa kuba Museveni si munnauganda. Ffe bannayuganda ffe tulina obyekyusiza, so kitukakatako ffe nga ffe okukyusa ensi yaffe. Okay. Mpozi tukimanyi nti political parties zino naddala nti ngamba nti abali mu ludda luli oluvuganya gavumenti emirundi egisinga muba ne alternative solution to policies za government. Tutunulira ensi Uganda ya ensi yattu wenjogera kino kugana okwesikannesikamu nga tulaba abasawo ba interns abatali deployed mu malwaliro teri basawo. Abantu bano basinga okukola wenga Kyagulanyi Ssentamu president wa NUP olekyogedeko ekintu kino mbuuza bubuuza yogede n'obulako ne bunsaakala ate ensinzeka kati n'ogoli ku basawo bokka aba interns waliyo n'amalwaliro nga ga ghost nga sente z'omusolo zifuluma nti zigenda mu health center 4 oba 2 oba 3 eri egindi nga teriiyo. Basasula abasawo abataliiyo, basasula abasirikale abataliiyo. Lwaki? Kuba asasula permanent secretary of Ministry of Health alina oluganda ku Museveni. Abasomesa basasula abasomesa abataliiyo. Lwaki? Kuba minisita w'ebyenjigiriza muka Museveni newankubadde teyasoma. Onfuna bulungi. So Uganda nfu ffe tulina ogizenguluba na Uganda kuba abantu abatufuga si bannansi, tebajagala, baakyawa Uganda. Ekyo kiri important okukimanya. Bw'ogenda mu healthcare wafu, bw'ogenda mu education system wafu, menye ekindeko eki infrastructure yaffe ogiraba buli nnaku nfu. Uganda batukuba n'olwali nti Uganda omutamiivu yekka yavuga straight. Omuntu atatamidde avuga zigzag kuba enguudo zijjudde ebinnya. Omutamiivu yatalaba binnya yabikubu yabitinda nabiyitamu. So ever tubadde nga tu articulating our policy singa tutekinga obuyinza
naye manyi nti the most important thing sife tusoose munnange ideas nyingi ziteesebwako nnyo bingi ne bibeera na past naye tebipuutingibwa mu nkola okugeza tufiirwa abakazi banyina 20 buli lunaku nga bazaala buli lunaku abaana 300 bafa buli lunaku abali wensi emyaka 5 bino byonna bisobola okutereezebwa only by improving the healthcare budget. Abafirika basinkana lwaki tulina ekizibu kino ne basinkana Maputo ne bakola declaration eyo nti ba raising at least budget bakiteeke ku 15% ebyenzijanjaba. Abasawo bajja kuba basasulwa bulungi nnyo mu malwaliro, mujja kubaayo amadagala, wajja kubaayo amazzi, wajja kubaayo amasanyalaze. Naye Uganda babanzi be walabye juzi ng'abaana 7 bafudde kuba amasanyalaze gavuddeko mu ddwaliro. Walabye juzi abasawo bagambye report yafulumye nti omwana yafudde emeseze zamulidde. Bino byandibadde bisesa singa tebikaali. Naye Uganda gye tulimu nandi okuarticulatinga policy alternative yafuba enkola yaffe yenjawulo egenda kubeera etya nga tutubiza yandibadde jantwalidde lunaku lulamba. Naye omanyi lwaki tuwanika guno omukono kuliko ensonga 5 kino ekikonde kiriko engalo 5 era tuzita fist 5 mufunze. Number 1 kwe kukyusa education system yaffe. Education system yaffe nfu ate tebagala tugikyuse. 1 kubanga tebamanyi twagala kola. Museveni yamuwa ministry mukazi we yamuwa obwa minister wa education nga kirabo bawadde mu darling kweyo kirabo kinkwade bwa nga bwe yamuwa ebyobugaga bye Karamoja. Twagala ku revamping healthcare system yaffe. Education system yaffe ebere ng'esomesa ebintu most importantly elements nya zentunulira bazita quadro A, that is academics, athletics, arts and agriculture. Bwe tukikola ekyo tuba tugenda kufuna self-employed people, tuba tugenda kufuna ba intellectuals out of the academics, tugenda kufuna ba star, because the only time flag yaffe we flying ira bakuba national anthem yaffe nga tuwangudde zi medals. Of course ne agriculture kuba ffe twali bread basket ya East Africa. Twagala okukyusa eyombadde ku education, twagala okukyusa healthcare system yaffe. Tekigenda kwetaaga rocket science. Twagala kutumbula butumbuzi budget y'ebyenzijanjaba. Abasawo baffe tubasasule bulungi, amalwaliro tuga stocking, gabeeremu amalagala, gabeeremu amasanyalaze. Abasawo bwe tuba tubasasula bulungi tujja kuba tusobola n'okusiba abasawo singa tuwulira nti omukazi afudde ng'azaala. Twagala okutereza infrastructure yaffe, enguudo zaffe zibe nga zeeyagaza. Kati ovuga okuva e Kampala paka Jinja n'ovugirawo essaawa 2 ewandibadde w'eddakiika 3. Wano mu America omuntu abeera asula Maine naye ng'akolera Boston naye nga ddakiika buddakiika. Ekenya kikola. Twagala tukikyuse. Twagala tukyuse most importantly governance yaffe tubeere with respect for democracy, the rule of law and human rights. Twagala abantu babeere nga biba bosi nga fe abakulembeze tuli basaabane. And finally twagala okukyusa ekifaananyi kyaffe. Uganda yaffe nswala nnyo. Ffe tulina badikitator, ffe tulina buli lunaku amawulire agafuluma e Uganda ga corruption, ono yabbi kino, ono yabbi kiri, oli yasooli, oli yakoze. Twagala okuri-aligning ekifaananyi kyaffe. Okuba kafaananyi tumaze president wa Uganda nga ndi wakabenga bwe nga ndi mukwogerera Uganda. Uganda efuukirawo star country. So ebyo bye tutandikirako, ebirala bigobereremu. Okay. Tumaze kati. Alright, abalungi ngenda kukkiriza essimu oli wa ddembe okuba essimu mu bufunze mukulu muwulira ayagala kugenda nawadduka. Essimu ejja kuba 78 3 4 6 ogenda okuba ng'oyita mu bufunze. Ate oyinza ogendako ku Ghetto TV nako gye tuli live, gye tuli ku Ghetto TV live osobola okufuba nga okufuna messages muweereza sobola za accessinga saawa eno gwe munanga badde aweereza ku message ayita ku simu 78 3 4 6 neyita mu bufunze obw'ekitalo tusobole okuba nga mukulu addamu ku bibuuzo ate mpozi tusobole okumuta ate yeeyongereyo awalala. Oyita mu bufunze tugenda kutwala ebibuuzo nga 3-4 at the same time ajja kuba asobola okubikuddiramu mpola mpola ng'agenda kuba ng'abiwandiika.
amanya n'eddoboozi ne gy'osinzidde. Nange sebo. Okay, like I told you, comrades, we are facing some issues on Facebook, but soon we shall restream this program on Facebook pages, and right now we are on YouTube, so you can go to YouTube Uganda, Ghetto TV, Facebook pages for you to be able to see what is happening here. Right now, members of the community are calling in to ask some questions to the president on YouTube right now, but later we shall be restreaming everything live on Facebook. Yes, sir. Ese bon kimanyi. Nedda taata. Okay, tweyanzirege tujja kukkiriza essimu endala 2-3 zokka. Omukulu addemu ebibuuzo mu 7-8 3-4 6-9-4. Radio Uganda Boston. Hello, amanya n'eddoboozi ne gy'osinzidde. Maini. Omu bw'ati. Sonyo bannanga baweereza ebibuuzo text message ya WhatsApp tujja kusobola kuzakisesinga saawa eno mu nsonyiire ddala naye bwe naaba nga nsobodde okubimuweereza. Kale namukisa omu yekka gwe njagalayo ate tulabe bwe tugenda mu maaso. Naye nkugambye nti oli live ku Ghetto TV ate ne ku Simple Geoffrey Nsereko naye tuli live. Mukama wange namukisa ono katugendere awo. So tugende mu maaso twasalinge ebuuzo. Okay. Sebo neyanza bannange abakubye essimu nsanyuse nnyo bawuliza muganda wange Oban Geoffrey ayogedde ku njawukana naddala ezaali Boston oba eziri e Boston within us. Ngamba ezaali ate ku ludda olumu ne ngamba eziri kubanga tukoze kinene nnyo okumakinga sure bannaffe tubajjukiza. You are not each other's enemy. Fena tulina obulabe omu ye Museveni abasibe okulwanira eruzira libabbola ly'amagezi ebyali bigambo bya omugenzi Amani basudde bikyali bituufu n'olunaku lwa leero. Tuli basibe ffenna kati libabbola ly'amagezi okulwanagana ffenna nti
gwe nze nyina okubeera RP bwekomera sigwe obanze gwe tonyumidde bulungi mu uniform ya busibenze kanjinyumire fena twagala ku breaking free era ekyo ndi musanyufu. Of course njagala okubuulira nti waliwo frustration nyingi mu bannaffe ng'okulonda kwakaggwa ate yes twawangula kyali clear even before elections tituwangula nga bengambye bannaffe bangi baali basibye n'engugu kati baali frustrated ate bwe tubeera frustrated sometimes bwe tuba titulina good leadership tuba tunoonya excuse buli omu nga yeekwasa munne eventually byavamu byakuyombagana ate n'okukyankalana kwaffe tekuli distant of balabe baffe kubanga wabamu abawongeramu kasukaali okulaba nga wabawo divisions. Mukulu Geoffrey nyina essanyu okutegeeza nti twakivinze unity largely obutakwatagana bwali wakati w'obukulembeze obukadde ekiwayi kino n'ekiwayi kiri naye natwala n'ebbanga ya mwaka mulamba nga sinalonda abakulembeze balala bagenda okutukiikiriranga wano nga njagala okuhavinga that unity. Ndi musanyufu nti kati obukulembeze obupya obwa Dr. Kawema Daniel butukoze bulungi nnyo ate ne bakulembeze baffe abakadde nabo batukoze bulungi nnyo to understanding abantu nti onafunyemu ebimunyiza oli. The test of leadership is the ability to go through amayengo ge betuba tufaces. Nebaza Katonda tasobola otutuusa wano era nkakasa nti Katonda ajja tuyisa. I mean we are learning on the job. Fena twava gye tuvudde ne tukwatagana ng'ekitugase era avuye eggwanga lyaffe n'ennaku gye tuyitamu. So tugenda tuyiga on how to handle each other, on how to deal with each other. Nze ntunula nnyo mu maaso situna gye tuvudde naye ntunula nnyo mu maaso gye tulaga n'ogezaako okutema empenda tubeere even more united. So we are more united than we used to be, but we definitely need to be more united than we are already right now. So Abba Nasa Mugerwa w'Enkima tubuulidde ku nnabe kubana mujinga yatuyingiramu ey'omwami oyo omubbi eyabba eddagala ly'abalwadde ba siriimu naye Museveni n'amulinyisa bulinyisa oyo Jim Muhwezi. Yali minisita wa security, simanyi yakyali minisita wa security omanyize era kikulaga nti yakulira okutemula abantu baffe. Yes yakyala wano. Bantegeeza nti yagenda n'asinkana mukyala Maureen Asimwe mu office y'abana Uganda. Nyinza obbasaasira abakola mu office y'abana Uganda kubanga office ya buli omu. Kaakati n'abatemu ba Museveni n'abafere n'ababbi basigala bana Uganda bagituukiramu. Newankubadde ndowooza nti bandibadde ate more representative of bana Uganda. Nkakasa nti buli muna Uganda ali eno oba at least abasinga obungi ng'ogyeko ba expatriate naye abasinga obungi bali eno si kuba nti baagala ne kubanga waffe opportunities ziri limited ate nga bali meetings opportunities ezo beebo abatunyigiriza. Kaakati bamanyi bulungi nnyo nti amaanyi g'abana Uganda kuba bana Uganda abasinga okubeera resourceful bona badduka Uganda kati bali mu diaspora, most importantly America. So bagezaako okujja okubreakinga resistance y'abana Uganda abo abasobola okuddukayo. Ayogedde ku mwala w'omugenzi mukadde waffe Haji Hussein Kyanjo. Njagala okuddamu okutuusa okusaasira kwange eri bana Uganda bonna naddala aba community y'abayisiraamu naffenna abagala ensi yaffe okuvirwako tataffe Haji Hussein Kyanjo. Nze nga nze nafiirwa taata mulamba kuba Haji Hussein Kyanjo yali guide, yali musajja mugezi atali wa bulijjo ate nga tuguiding ate nga ali authoritative era ffenna nga twebuuza ku ye nassa abadde mutuufu nnyo. Sijja kwogera ku lwa mwala wa Haji Kyanjo bwe wawumanyi ti gavumenti ya Museveni yatemula Kyanjo nga batemula Sheikh Muzat nga batemula Anas Kalisa nga bazze babatemula bonna nga batemula Bishop Kagwanga batemula ba bishops ba Rwanga ababiri bubaze batemula bana Uganda naye si be boboka bangi nnyo. Kyanako nti dictator Museveni somehow atemula abantu ate na making sure reaching out family zaabwe. I mean
wamulaba bwe yeesisinya ku mutabani w'Obote yamaliriza komisize mu mutabani w'Obote batamani ba Ajili Amini bangi nnyo bakolagana ne Nakyemalira Museveni naye nze nkiramira ne wano kikafuwe omwana wange okolagana n'abatemu kyemukisa mulungi nti Katonda agenda kunsobozesa nze nja kusinga Museveni okuwangula bajja kundeka ku nsi naye ne bwe yaninzise kyandibadde kikafuwe omwana wange okolagana ne Museveni so ekyo kyanaku kyazaakola bwatyo naye ebintu ebimu mbirekera Bannayuganda yes basula amaloboozi gaabwe sikiriza mu kusosola muntu yenna oba kuvumirira muntu yenna nate zikiriza mu bantu okugambagana amazima wano mu America temwekiriranya if somebody is wrong omugamba you are wrong that is how empowered you are that should continue buli muntu yenna ne bwabeera nze nga ye mukyamu omugamba that is wrong kubanga siraba bwetwekiriranya ku kikyamu finally DJ Benazo muganda wange nsanyuse nnyo no okuwuliza era nkwesunze edisi tusinkane tunyumyemu tukubemu ku lwali lwaffe olw'edda nkwagala nnyo DJ Benazo obuuzizza nti waliwo abantu nga bantu balungi naye nga bawagira gavumenti y'abatemu e Uganda tukole tutya eyo no classic scenario eri contradictory of good people doing or supporting evil tosobola kulaba kubeera nti oli muntu mulungi naye ng'owagira obutemu gavumenti ya Museveni etegeeza ki gavumenti ya Museveni batemu basi bawamba abakazi ne babarepinga abasirikale bambadde uniform eriko bendera ya Uganda saawa zino Olivia Lutaya omwana omuto mama w'obwana obuto bubiri talina musango ali mukomera myaka 3 saawa zino baganda baffe bamachete ne ba political prisoners bangi nnyo bali Uganda mu makomera saawa zino John Bosco Kibalama atalabikangako bawamba muwambe ne bamutemula bangi nnyo abanaddiini benkugambye batemule nga 18 ne 19 Novemba mwaka gwa 2020 batta abantu abasukka mu 2 nga mulina abakazi n'abaana nga batemulwa ku mateeka ga Museveni saawa zino Bannayuganda bangi bali mu kusengulwa ku mataka gaabwe genda ekigolobya genda ebunyolo genda mwapa e Buganda kitokotasi kisaanikire kakati gwewe nawe na supportinga Museveni ne batemu banne ekyo kyo supportinga that is what you represent. What does that make you? A good person or a bad person? Does it make you good or does it make you evil? It is not what you say. It is not your beautiful smile that makes you a good person, but your actions. And it's not your ugly face that makes you a bad person, but your ugly deeds. Benazo akola atya okusookera ddala mubegendereze abasosola mubegendereze nzija mubegendereze ko omuntu yenayina akolera omutemu abeera mutemu omuntu yenayina representing ekikyamu abeera mukyamu so tubasaba temu representing ekikyamu bemukyasobola okuddaabulula tulina bannaffe bangi nnyo bakolagananga ne Nakyemalira abamu nga bakozesa njala abamu mu butamanya tuze twogera nabo bangi ne bakyuka naye bw'obeera ng'oli mu America nga tosula njala ng'ovugira emmotoka ku nguudo zino ennungi nga tewali muntu gwe basobola kuwamba ne bamutulugunya nga tewali mukazi gwe basobola kuwamba ne bamurepinga nga gw'owagira ewammwe gy'ozaalwa Uganda ng'owagira ekyo ekivve simanyi ki kyembanyina okutuuma so muganda wange Benazo abo mudiringe nabo nga conscience yammwe bwe bagamba Malcolm X yatugamba ekintu nagamba I am not asking you to think as I think, I'm only telling you to think. So nange sibagamba nti mulowooze nga bwe ndowooza just mulowooze temutegera nga bwe mwetegerere mwebereremu mwesalirewo abantu bakumalabire ku bikolwa byabwe naye fe abakiriza mu Yesu Kristo Mukama waffe yatugamba nti golden rule is do unto others what you want to be done unto. So mbaise nga basano kuyisibwa webale nnyo webale ddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amina abalungi abatuuliriza bwetu bwetutambudde akawungeezi k'olwaleero mu nsonyi babaddewo yawadawoleza message nti abakyala sibakkiriza munange ebadde demokrasiya yebadde egera mu maaso wano nga first come first serve okuba essimu nabakwata taata tweyanza ntumireko taata genda mu maaso banayinjagala obatumirako mwena abakulembeze baffe abaliko n'abaaliko njaga okutumira ku bakulembeze baffe abakadde Mami Aman Ainebyona si mukadde mu myaka naye abaaliwo njagala okutumira ku Madam Dorothy Rubowa, njagala okutumira ku Madam Florence namwe nabe sigenda kumenya mannya olw'ensonga gye mumanyi bulungi ngezaako ba protecting nga bannange tusiima nnyo mukirize eddoboozi lyange ettono lituuse amaloboozi g'Abannayuganda miliyoni 45 nga babeebaza okubabeerera mwebale nnyo mwebale edda njagala okwebaza abakulembeze baffe abaliko kati wane Boston mukulu Mavini US yonna mukulu Kauma mukulu Leira Mutaasa na mwenna abatukulembera mwebale nnyo temukolera musaala mukolera mbugubi ne mukikola ku lwa Uganda mugende maaso mwensonga laki naffe tulemerako nange kyensobola okukola okubawo obweyamu tisigenda kuva ku kasajja ako ka Museveni paka nga tumaze okukalivula oluvannyuma lwa byonna mujja kudda ewaka nga mweyagalira mu nsi yammwe mwebale nnyo mwebale okumpuliriza Ssaabasajja Kabaka awangale Mukama abankuumire tumiddeko nsembezaayo babi wange nga kati kojonku tumiddeko n'abaana baffe bonna bonna mwebale nnyo mwebalire ddala osanga Museveni we tunaaba tumugjeeko onompayo abalongo. Okay, that has been the President Robert Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nga yogerako eri bannayuganda mu ggwanga lya America Boston Massachusetts ku Radio Boston USA atemyetemye ensonga ez'enjawulo ku biri mu ggwanga Uganda era akakasizza nti Mwami Museveni essaawa yonna gavumenti ye egenda kugwa bannayuganda basobole okweyagalako mu Uganda empya basobole okweyagalako mu Uganda y'omulembe guno basobole okuba abasanyufu nabo nga beera mu nsi yaabwe nabo bakole bye baagala okukola nga bibatambulira era nga babifunamu nga bannansi. Kyagulanyi Sentamu ali ku lugendo lwe lwaliko mu ggwanga lya America lwe yagenda okutambuza firimu ye Bobi Wine the People's President ogiteeka mu theatre mu bibanda abantu bagirabe era nga Abamerika bajagadde nnyo bayayanire beza bino bikyatuuka si ensi ekyabeereramu abakulembeze nga batulugunya ate abantu bakulembera nti eyo nsi ki era nti omukulembeze wa kika ki kale nno ye omulimu gwaliko omunene okulaba nti Mwami Museveni taddamu kuweebwa nsimbi abazungu abo bwensimbi bazimuwa ate Mwami Museveni azikozesa bubi kumenya amateeka ye Kyagulanyi kyatagenda kukkiriza era alayira okukomba ku paasi gavumenti ya Mwami Museveni agenda agiteekako akazito paka nga alayidde nga pulezidenti w'eggwanga Uganda era nti tagenda kukkiriza kulaba bannansi nga babonaabona yasirike nti omuzannyo gwagenda kuguzannya mu labadaba style ye Mwami Museveni gy'ajja ensimbi ye gagenda nga okulumba buli olukedde ayongere okubalaga amazima ayongere okubalaga ebyalaali ate ajja kuba akyali awo nga kkooti y'ensi yonna emukaba eya ICC ku misango egyateebwayo Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine nti atyoboola eddembe ly'obuntu kola ebikolobero ebitasaanidde mu ggwanga Uganda era ng'asaana kuvunaanibwa olwavunaanibwe ate okutebya bigambo n'ensi. Kyagulanyi bw'ava eno gy'ali agenda walina kubaawo olukunga oba convention y'aba Nupe Power Diaspora kuva nga 10, 11, 12, 13 paka 14 ejja okuggwa era kwegamba munnagambe munne nti olunaku terikulanga kulala. Mwenna abaddeko baganda bange mikwano gyange mwebale nnyo mwebale ddala mbaagala nnyo nange Mukama Katonda bamba nnyongerera ebingi kati nze ngamba nti olwaleero tutambudde bwe tutyo mwebale abawagizi bange mwebale kumpagira mwebale kunjagala nange mbaagala nnyo tujja kuba tuddamu tuwaye mweraba.